Ensimbi obumbi 25 ezaweebwa abasomesa okwekulaakulanya wamu n'okwejja mu bwavu zezivuddeko akabaate ng'abasomesa bakukkuluma nga bagamba ensimbi zino zifuuse gannyana aganywebwa omuwangaazi ng'embeera eno tebakyayinza kugigumiikiriza. Ekisinze okubajja mu mbeera kwe kuba nti baawa gavumenti ebbanga lya myezi 3 okubawa ensimbi zino wabula ekiseera kino kituuse kuggwaako nga mpawo kanyego konna kava mu gavumenti. Sente za saako zifuuse kazaala bugwo. Sente bazituweereza abakyala beezirise sente baatensa ne microfinance support center basooke batemeko ebitaano baabirya dda ne bagenda stiru ne babbayo endala kati bali eyo beeriira abasomesa babonaabona. Balumiriza minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Jessica Alupo wamu n'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'emu okulemesa abasomesa okufuna ensimbi zaabwe ne babalemeza mu mbeera embi. Era musomesa gwe bw'olaba omwana we taze ne ripoota nti bagikwatire lwafiizi manya aziridde yaani Alupo ne muganda we. Ebyo tubyogera nga teri kwekweka. Alupo ne muganda we Nasali be bababonyaabonya abasomesa bannange. Kati bawera nti mu bbanga eritali lya wala bagenda kukolawo akatiisa nga bagamba kuba kirabika okubanja ensimbi zino mu mirembe birabika biremye. Kye tunaakola tusaba abazadde, tusaba obukiiko bw'amasomero, tusaba obukiiko bw'amasomero aga secondary na primary, tusaba bannamadiini n'abaana baffe be tusomesa mukitegeere mulabe bwe tugumiikiriza emyezi 3 gyonna emirambirira naye abakyala bano tebeenyeenya katujje tubanyeenye. Abasomesa bazze beetaba mu kwekalakaasa omuli okussa wansi ebikola ssaako okutambuza ebigere nga babanja ensimbi zino nga baatuuka n'okwekubira enduulu eri minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza era n'abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe wabula nga ne gye buli eno ensimbi zino tebazifunanga. Gavumenti eyagala ensimbi zino ziyisibwe mu kitongole kya microfinance nga ziggyibwako amagoba abasomesa kye batakkiriziganya nakyo. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.